eno emmotoka Rose Namayanja gyabaddemu nga kati yonna esensebuse. Mu mmotoka muno Rose Namayanja abaddemu ne maama we, omukuumi we wamu ne ddereeva we era nga bonna kati bali mu ddwaliro e Nakasero. We are still investigating the cause of the accident, but tentatively we can say it was carelessness or recklessness on the side of the tipper driver. Akabenje kano bagamba nti kaguddewo ku ssaawa 5:30 ez'okumakya. Ababaddewo bagamba nti mmotoka y'amayinja ebadde e Kampala eyambalaganye bwennyini ya Namayanja mwabadde. Owa boda bw'asazeemu bw'ati kati owa Isuzu n'ayagala okumuwugula okudda ku sayidi etali ye n'asangayo V8 n'agikuba. Kyokka emmotoka gye baleese okutwala emmotoka ya Namayanja eremereddwa n'ekwama era oluvannyuma ne baleeta endala esobodde oggitwala. Omwogezi w'eggwandisizo ly'ekibiina kya NRM Rogers Mulindwa y'omu ku basoose okutuuka mu ddwaliro Namayanja gyaddusiddwa. Abadde agenda Kaasa Ng'ombe nga waliyo okutema evvuunike ery'okuzimba eddwaliro Health Center 3. Baabasawo bagamba nti embeera gy'alimu yeetaagamu obugumiikiriza okusobola okusuuka. Ngeke bafunye minisita yafunyeko fracture ya thigh-bone. Tekuliko okulumizibwa kulala kwetwakukalabako kati ali mu sikaani y'olubuto naye tusuubira nti talina bulumizibwa bwonna awalala wonna. Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda y'omu ku batuuseko mu ddwaliro e Nakasero okulaba nga Namayanja bw'ali. Our sister is in a reasonable shape and I'm referring to Rose Namayanja and she's under good care. B'abantu ba bulijjo basabiddwa okugira nga bawa abasawo akadde okusobola okumujjanjaba. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.